kwa Sheikh Nomutata twalaba okufa kwa Bishop Kagwa Masaka twalaba okufa kwa Bishop okufa konna tukunyonyoddwa okufaanana ne bannayuganda bonna tulina ebibuuzo bingi bitali ku ansa era kati mu kunyola njagala okukunga oba okusaba bonna bekikwatako babuuze ebibuuzo byetaaga okubuuza era bamanye ne ansa kubanga kino si kya bulijjo well bwe tuba tulina gavumenti bwe tuba tulina obukulembeze bulina okunonyola enfa y'abantu abakulembeze amaanyi bakulembeze abadde basulanga amaloboozi gaabwe boogera ku bintu ebinyiga bannayuganda bano bakulembeze abafudde mu nfa etategerekeka so twetaaga okumanya ki ekibasa by law and by morality, any leadership owes explanations to the people having the law. If we have a government that the people, we expect answers from that government. Ensonga ya minisita Mpiringo agambye ebyobufuzi byagwa ate tulaba nga waliwo abawagizi bannuka aba bannayuganda bakyalina okkomera ensonga eyo gyogerako otya gavumenti ya Mwai Museveni yeefiirawo nnyo okulaba nga ebikolobero ebikoleddwa ku bannayuganda nga biggwa efuba nnyo okulaba nga bannayuganda beerabira ensonga enkulu naye kirungi nnyo nti bannayuganda si wano wokka n'okwetoola eggwanga lyonna bakyayagala amazima bakyayagala obwerufu ate nga bajja bufu ate Easter honayo ne bwotema
bose basigadde eza kakimala kimala. Because this, as the Catholics in Uganda that we are facing, our brothers and sisters, the Muslims, have been facing for a long time, and indeed all Ugandans are facing. There is a very disturbing pattern in which outspoken, eminent religious leaders have died in the recent past. We saw the death of Sheikh Anas Kalisa, we saw the sudden death, unexplained, of Sheikh Nuh Muzata, we saw the death of Bishop Kagwa in Masaka, and now, yesterday, the death of Dr. Cyprian Kizito Lwanga, the Archbishop of Kampala. It is a disturbing pattern, and it raises more questions than answers. And we are encouraging all peace-loving people, all concerned Ugandans, to ask the important questions and demand for answers. But as of now, we can only condole with the entire Christian family, with all Ugandans, for the death of our Archbishop, and we pray that the Lord receives his soul. You asked for a report. You're questioning the cause of... Yes, it's not me. All of us. I am speaking on behalf of many Ugandans that are questioning the death, not only the death of Dr. Cyprian Kizito Lwanga, but the death of outspoken religious leaders, deaths that have not been explained. Uganda. Kyanaku nnyo kyakunyolwa nti twaviiriddwako Ssaabasumba waffe. Obubaka bwange tebujja genda eri bakatoliki oba bakristo bokka, wabula bujja genda eri bannayuganda, kubanga kyetulimu olwaleero baganda baffe abasiraamu babadde bakifeesinga ebbanga ddene. Tunajjukira nti abakulembeze b'amadiini abateerya ntama abadde boogera ku nsonga z'Abannayuganda banyigirizibwa bafudde mu ngeri ey'amankwetu. Twasooka kulaba kufa kwa Sheikh Anas Kalisa.